Kale oli ku Tristock YouTube channel kw'oli weebale kuba nti ate weekuumira ku mukutu era nkwebaza nnyo gwe wenna agenda maaso n'okuba nti wasubscribinga ku YouTube channel yaffe eno. Omulimu gw'okola gwa maanyi nnyo era gwa ttendo ddala. Kaakati ndowooza Lwasa asitudde olutalo ku Diana Nabatanzi era ng'atiisizza okufulumya akatambi ka Nabatanzi ng'ali bukunya. Mukyali awo ejjo amawulire intaneti yagenze n'erabika nti ate esaanikirwa akatambi ka Lwasa ng'ali bukunya era ne kasaasaana ku mikutu gya Facebook ssaako ne social media wonna. Lwasa yaswalidde ddala era olunaku olwaleero avuddeyo n'ayogera ku katambi ako naye mu bigambo bye yagamba yakeegaanye. Naye agamba nti Diana Nabatanzi yali emabega w'okusaasaana kw'akatambi kano era nga yeeweze okufulumya akatambi ka Diana Nabatanzi nga naye ali bwereere. Lwasa agamba toyinza kunkola kintu ekyo kuba nkimanyi Diana Nabatanzi gwe mukazi atanjagala mu Uganda. Ngenda nange kukola kye nsobola okulabika nti ate nange nkuswaza nga bwe wanswazizza era Lwasa yeeweze okuba nti ate afulumya akatambi ka Diana Nabatanzi ng'ali bwereere. Lwasa ono olunaku olwaleero yalabiddwako ng'ali ne Katolubwama era nga baagenze mu maaso ne boogerera Diana Nabatanzi ebigambo bingi biyitirivu okuli okugenda mu maaso okuba nti ate malaaya yeetunda n'okuli okuba nti ate asabiriza abasajja okusobola okuba nti ate yeebeezaawo. Lwasa ne Katolubwama bwe batuuye baagenze mu maaso n'okuba nti balumiriza Diana Nabatanzi. Nabatanzi talina kigambo kyonna kyonna kye yali azzeemu Lwasa newankubadde bingi ebyabaawo era bingi ebyayogerwa naye yasirika era talina kigambo kyonna kyonna kye yali ayogedde ng'akiddiza Lwasa era ebintu byonna byonna ebigenze maaso n'okuba nti ate bituukawo abadde cce ng'asirise mpaka na kati. Naye Lwasa agamba nti Diana Nabatanzi oyo yali emabega w'akatambi kano era nange ngenda kuba nti ate ntaakake nako mu kalabe. Sisobola kuswala kutuuka ku ekyo ng'ali emabega w'ekyo mmumanyi. Lwasa awera era kyonna kyonna kye munaalaba temwewuunya Lwasa ajjabba akikoze ng'akikoonyeemu. Abadde beesunga okulaba ku bwereere bwa Diana Nabatanzi omanyi kiwala kinyirira. Mubirinde Lwasa yalina ansa zammwe ku ludda olwo. So Lwasa yeewera katulabe gye binaggweera. Tujja kuba weetuli okuba nti ate ffe ng'abalabi n'ababaweereza tugabaweereza. Mbagaliza ekiro ekirungi mbere